wano omukyala w'ekyalaani omujjukira buli ali wano ng'ojjukira omukyala w'ekyalaani n'ejja kyava muwanike omukono bulabe mwenna mubijjukira byaliwo ku lunaku lw'abakozi oba nali mu lediyo mu nkola byange ebya bulijjo mukyala n'ayingirawo awo yaleeta sitayiro ng'alimu n'akaagala okukaaba amaziga oba akaabakaabi ojja musirisa kale omusirisa waakuno omulungi taata kale sigamba mbanjengera gye byava mwabimanya era mwagamba mbu ajje ekyalaani tukimuwere wano si wewaawo ekyalaani kino abawuliriza mmwe ekyo mwakola mwampeereza ssente oba gyali 26,000 oba 13 waliwo neyampeereza nusu 7 waliwogera mpulira ebyaddala nogamba ndukole enkaluno naye ngaluze kakati nange nebwe nagenda eyo nenkwata mu kittavu kya Spring Life Avenue era nyiniyo simanyi gye namudda nenkwata mu kittavu era simanya nzise sibona namunnyonnyola tujja kusaasira onaamala gansaasira onaamala gakusaasira nenkwata mu kittavu ekyo nembako obusente bwe natoolamu nenyongerezaako nyongera nengula ekyalaani kino netugamba omukyalo ono katukikole Aisha Masajja mama Aisha Masajja ono yatugamba emirimu gyonna agigezezaako mwebimu nti yabisoma ne bimulema yakozesa ekigambo ndi eno nagwa nasiraana ebigambo yayogera bingi mutima negumnumira ate namwe abawuliza abaffe ne mutwagala ne mubaakogala ekubeeremu kuba tutambula nnyo nga tukuba endongo eyo langi yikolera kakiragala kale kakati soko mpeeraawo kuwunankani muyuze mulimu obuwunga obulimu munda tujagenda kumalizanga namba 5 asinzena ate nno naye alafaati gwe nkulaba ogenda kusinga namba 4 mulina amaanyi mu kasale namwe wetutandike mwami mutukuba namwe mulwaniramu seko nteme letayo nankani bilioni alafaati yoga alafaati kwate nankani kakati sente zino ziraba zikubeeremu nazo okay kali arafaati enakyo badagamba abantu bana abalonzi kuba bano be balonda sino malonze nze tubadde ffe situliwo bannakalungu bannamasaka mugamba mutya mwebale kutuwagira n'omwaka ogujja tukola ki tujja twebaza nnyo bambazira Tony ne Suna Beni Maswanku DJ Nakso omutaka Sebwato Masiko fenna DJ Bashiru Pro salute kwebaza nnyo Loni Simple DJ Pius Homeland kwebaza nnyo bonna abawagizi baffe tubebaza nnyo bannakalungu kitya mwezi tweyanze gyobera ng'otabula ebyuma galimu yeyanjigiriza okubya ekyo mukikubire mu ngalo si bangi abayigiriza n'abakyogera batono munnange oba okyalina nagakyogera zino nzikuwadde lwakukyogera abantu batuuka mu mbeera nga nti ng'okangoyiza ng'okangoyiza kakati ate ntasinga ow'ekyokutaano oti ng'oyagala ate oli anyiige oli abajja kunyiiga balikola boti leeta kati ye bamuweeyo nga bumeka okusinga kwoli masiko mwongere yambuleera endala mulangi endala anaawako madaala obakambi olowooza akatonyo tekalina mukazi nze naoba kalina bakazi moweyambuleera kiba kisuse abikolamu agaanye oti kale sebo tofaayo namba 3 aliwa mumukubire wire mu ngalo abana b'amakindi ono wire okubirawa salamalodi kuwonzaali disi go kirabu kiki ndi wala ibulale oli wala ibulale okuta ekyakumeka
Kutakyakusatu. Olowooza ki ekikwasizza ekyokusatu kyobadde oyagala Nedda mba nenjagala kusooka. obuzibu buvuddewa kuba kati gwekimanyi muli Kirabika endongo ebuzeemu okunogaana. omukubire ku ngalo n'okubanga naye akiwulidde kakati tukole tutya ekyo kyekisookera ddala ekisookerwako kino kyabuwaze kuzimbire okutuuka ku birala tumukole tutya kakati tumugende ku t-shirt wanasooka guninga ogudde ebintu atandikiddewo sabula bingo muwere ku buwunga ndeetayo kuti maama nga mumulabiridde bulala ndeka kati kano ke twalibadde twagala luli okusingako onoonyire nakale gwewuire atoto singa ali twaligambye kwata abadde ki wala n'akawomba gwende weyagala ogende ozizeewo amasaba agagize kakati wire Wangi. zino laputopu ate empya gisanukulira oba ogisanukulira ino mufuna ekyo eggulu twabadde ku lediyo noŋŋamba tolina laputopu Yo yabadde njabifumu. ekyo yiyo otakwatireko kyaja gijemu omugalire ekintu ekyo zengalo zempulira z'amaanyi soko janjuluza ekiyinza okukuwa kapa akakutiya katekeko tulabe kikanyize kyamanyire omunyiga obukadde kikanyize nekikafiirako kagendako wagi Bagenzeeko. ekalaga abalonzi zengalo z'amaanyi zempulira kampuni etuweere bagiyita GTM Computers kagenzeeko amangu ago mama nga kapapa kale zamozi ng'ekintu kyo kitwale waawaawo zinga kintu kyo eno ekyaja yaako kakwate bulungi tolowooza nti bakugabidde kagabire okakoleredde siwewaawo tokayisanga kwolonza obulonzi bwemubwongo bwe kitekemu nti oguze kaguli naye nali mu kufaabiira n'ekipapula kiddeko mbawa amasanda gakwate twala kintu kyo jjawo akajanja kumufiira yayigana okubonga nakuba mu kifuba kati maama yeggwaliwa yebale nyawo okuba kaseti oli waawa neki Masaka kitundu ki nga mukidde eryabunga kukidde naluzaali kati wano wazze naalina nnyo koona kitaawe olina ne maneja wabula ngenda kukuba abakulu b'ebituuse alina maneja saka bikaka kintu ku mutwe wano batiise bakangeeyo wamulabya sooka okwate ekyokoliko ekyo kimanyi kibakuwadde what is it n'oluzungu amanyi okuva mu ngalo kakati olina laputopu olina controller olina kino ekintu kwe bakubira nga kiri naye nga si kinene nnyo wekityo kiriwa kyewaze nakyo ani yakiggulira nnyoko kakati enyongereza tebantono kubanga okozi kakati kayize n'obubaddibaddi kayize n'okukola obubaddebaddi kakati ani omanyi okubisumulula maneja wawaawo kitegeeza ndongo y'ebinyoonya weewaawo anti nyabo kino ekintu kikyo kyonna kitwale ng'olaba oba okifumbisa mmere ate kipya
omukubire ku ngalo ez'amaanyi anti nze mbadde ndowooza kizeemu yabikoze olamu nti omukono gwa inginiya Kalimu ndabe kakati mu byonna ono omusajja yatwala ebyuma byaffe omwaka oguwedde naye nga tawangudde ng'alimu n'abameka naye nga balabe nawano bannamba 2 era tubawadde tukyusanga okyusa byetubawa kubanga byetubawa weebiri si wewaawo kale nga bagamba mutwepanga kati aba weepansa eki otyo kakati Kalimu sooka kuno jjako kompyuta emu masiko yakulonda kompyuta enfu gye mwategese nga nfu agitwale wamma londako gy'oyagadde twalako mulabe nno mulabe nabalabe nnandwa naba muzimu gw'omwavu naba wuyo agenda ogwa kapenti ya mufu laba ebibokisi byonna byebimu anibaibe zonna laputopu era zezi obonaabonera bwemage kale soko gisaanukule tulabe naki GTM Computers Company eyo esangibwa mu kibuga Kampala essimu yiyo eri 07048785 esembya 05 GTM Computers otyo jamu ekintu bakiraba obadde ki ojja kutwala kapa mu kutiya teekako olaga abalonzi maama bwangu wogendako mumulangadde giraga abalonzi bagirabe yiri agenzeko naki kale engeri gezigezizo kakati bikako abalonzi bano kajemu badde kitofaayo kyebamanya bwonna bupya konote ando bakitegereza kiringa ekigenze mu dduuka ndo bakati bakikasedde otyo bana emizimu gy'omwavu gigenda okugyoma agenda kutwala akasimba okunyereketa olwokuba kanyereketa obudde okozeseza bungi Kalimu abantu bano badde bagamba kikuba wedda nze ndi wali ngamba naba bagiwa omuliro bakimawanika n'emiti obadde bagamba ki kyenyinza okubagamba bazira tona wangali ne Suna Bendi ekyamazima tujja ku CBS netukuba endongo kitwalite twasuubira nimubalira eddala nzaani Kalimu yagenze ku CBS nzaani tukubye endongo nagikuba okwasooka negaana neŋamba ninolemerako nenkomawo era negaana nenjiddamu mpaka kuwangula lemerako yafunira badijje baanyiddalira nga nange bulijjo wembadde njijjankola mulemereko mujja kuwangula kyekyamazima mulemereko nze era bampangula nasigalawo neŋamba nina okukuba mpaka nga mpangudde mpaka wenkikoze mazira tono wangaale owangalire eddala